GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله والباطر والظاهر وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatena amajjuvu amalungi agogerwako ga Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu atayina kimwegattako mu bufuzi bwa Allah. Mbakutira sejjeemu okumutya Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna litumala nga tukyali balamu, ogwo omulamu teguwummuzibwa. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kigazi, naye osobola okukitwalira mu bintu bibiri. Ekisooka kwe kuleka Allah bye yatugaana tubimanyi era byeyolefu okubireka, so n'okukola bye yatulagira okubeera nga tukola mu mbeera ya kugezaako, kubanga Mungu ebintu byatwagaza byangu era bisoboka, naye tulina kugezaako bugeza, kubanga tosobola kubituusa nga bwabyagala exactly. Naye tugezeeko tuleme kubeera mu bagayaavu. Obugayaavu bubi mu Qur'ani ekitiibwa Allah yabuvumirira n'abugeza ku nsolo, n'agamba nti bal ne ku nsolo bwayitawo, ne ku nsolo bwayitawo. Allah yatugamba audhu billahi minash shaitani rajim, walaqad dhallalna li jahannama kathira min aljinni wal ins, twateekateeka omuliro nga gwakuyingirwa bangi mu majinni ne mu bantu. N'agamba nti lahum qulubun la yafqahuna biha, olw'ensonga nti abantu n'amajinni twabawa emitima naye tebafumiitiriza. Tebafumiitiriza ku ebyo Allah byabawadde, ku biki Allah byabajjeeko ne byajjeewo nga balaba ne batafumiitiriza. walahum ayun la yabsiruna biha, Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amaaso naye era tegalaba. Abantu balaba ebintu Allah byatuwadde, balaba ebintu Allah byakoze, naye era basigala nga abatabirabye. walahum adhanun, bayina n'amatu, la yasma'una biha, naye era tebawulira. Obyogera n'obyogera basigala balinga abatawulidde. N'atwongera n'atugamba nti abo type eyo abayina emitima nga tegifumiitiriza, amaaso nga tegalaba, n'amatu nga tegawulira, abo type eyo n'agamba nti ulaika kal an'ami, balinga ensolo, bal hum adhallu, ne ku nsolo bayitawo baabula. Ulaika humul ghafirun, abo nno be bantu abagayaavu. N'olwekyo obugayaavu bubi, tebusaana kwesibako. Tusaasira bonna abafunye ebizibu ebbanga litwayawukana, kubanga tubeerawo buli lwakuna mu ssaawa zino bwe ziti, naye tubasaasira abafunye okusoomozebwa mu ngeri ez'enjawulo. Abamu bafiiriddwa, abalala balwadde, balwazizza, emirimu giweddewo n'ebirala. Tunywererwamu nammwe era tubasaasira, naye kituyinza obbagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tatuwalana. Embeera tagireeta eyo lwakuba nti akuwalana, wabula kibaamu obulungi, kubanga mu Qur'ani Allah yatukuutira, yatugamba ekituufu ku bibigenda mu maaso mu nsi ne mu bulamu bwaffe. N'atugamba nti fa inna mal usri yusra, mbakakasa nti ewali obuzibu waliyo obwangu. Nolwekyo ffe tukole kinga ebitonde, ekisooka kumutya Allah subhanahu wa ta'ala, ekyokubiri tugumiikirize, beera mugumiikiriza, ekyokusatu aswala. Allah yatugamba nti sta'inu bisabri waswala, mwenyweze ku bugumiikiriza ate ne swala. Nga ne swala kitegeeza okusaala, ate mu njogera endala kisobola okutegeeza edduwa, okuwanika ku mikono n'osaba ku Allah omakyano olw'eggulo buli kadde, kuba ye Allah musabe yayagala, naye ffe ebitonde bye sitwagala kutusaba. Ne olwino baba mugagga nnyo, bw'omusaba leero n'enkya n'okomawo ne wiiki ejja akwetamwa. Naye kati yenna ayinamu okusoomoozebwa, tukugamba nti weekwase Allah subhanahu wa ta'ala, wanika ku mikono, laaja neri Mungu Allah jalla jalaaluhu, embeera yonna agisobola era muyinza wa buli kantu. Abafunye ebirungi nammwe tubeebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kikulu
okwebaza Allah waman yashkur fa innama yashkur linafsihi bwonemwebaza ebirungi bingi byebagulidde nga ne mu aya endala bwatugamba nti wa idh ta'adhna rabbukum omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala bino bwati byabikola nga bigenda okuba tebigenda kukyuka bijja kuba bwe bityo la in shakartum nga bwemunanneebaza la azidannakum nja kubongerera ddala ebyo Allah yabyogera nga munamwebaza ku birungi Allah byakoledde ate Allah ajja kwongera. In fact tewali muntu atalina kirungi Allah kyamuwadde kyayinza kusinziirako kwebaza, tewali. Ffenna tulina, oyinza okuba nga gwe kinoonya tokiraba naye oli mulamu, ekyo kyokka kya bbeeyi kuba ate abafudde bangi era tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasasira. N'olwekyo kwe kusibirira kwaffe eri buli yenna afunye ekirungi kubeera nga webaza Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu bazadde, abamu babakuziza ku mirimu, bonna buli omu waali alina kyafunyeyo ekirungi. N'olwekyo Allah tumwebaza era tumwebalize wamu Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbiiti ewedde twali wano ne tusuubiza okwogera ku Bayisirayiri n'ebyafaayo byabwe, tufunemu n'ebyokuyiga mu byo nga bwe tunaaba tusobodde, nga Allah bw'anaaba atusobozesezza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mu Qur'ani Allah atugamba, a'udhu billahi minash shaitani rajim, Allah jalla jalaluhu atugamba nti qutila ashabul ukhdud. Temumanyi, temukijjukira, temukitegeera, mukigayaliddemu okujjukira nti ba ashabul ukhdud twabazikiriza era nga ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akitugamba kati ffe twagala okujja ekyokuyiga n'okugaziya lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza. Ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala abazikiriza atya, emboozi yaffe wegenda okuva n'ebyokuyiga ebigirimu biidhinillah. Tugaziire awo insha Allah naawe onootubuulira ky'onooba oyizeemu nga Allah bw'anaaba atusobozesezza. Kakati mu biseera ebikadde waliwo kabaka eyali yeeyita Katonda, nga abantu bonna bamanyi nti Katonda awedde emirimu. Kabaka oyo abantu baalinga bamutya, naye yayina abalogobe, yayina omukyala nga omusajja nga yamulogera, nga byonna ebikwatagana n'okuloga gwabikwasa. Omusajja oyo n'akula n'akaddiwa, n'amugamba nti naye nkaddiye, simanyi kufa kuyinza okuntuukako, naye mbadde nkusaba onfunireyo omwana omulenzi omuto, muyigirize ebyobulogo, kati ebyo ebyobulogo agende mu maaso ng'akulogera, kubanze nnyinza okufa ate n'obulwa akulogera. Naye tusaba Allah tutaase ebintu ebyo ebyobulogologo, ebyokulogaloga, ebyokweroga, tusaba Allah bitutaase. Kati mu mbeera efaanana bwetyo, omusajja n'ayisa ekiragiro kabaka bafune omwana omulenzi, era ne bamufuna mu bwakabaka omwo, ne bamufuna naye ng'asula wawanvu, yali ng'asula ku mitala nga wawanvuko okutuuka mu lubiri. So gye yavanga ku makya n'ayita mu kasenyusenyu n'agguka ate agende abeere nga agenda okuyiga eddogo buli ku makya ng'asiibayo n'avaayo ekiro oba ekawungeezi. Naye nga ekyakikoledde ennaku ali mu kuyiga byakuloga, wajjawo omusajja yali kigambibwa nti yali musosodooti, naye gwe okukitegeera obulungi yali muwalimu, kubanga bwe weetegereza abantu ba ahlul kitaabu abagoberera ekitabo, abagoberera ebitabo by'abannabbi abasooka, baali ku buufu bwe bumu, baali ku milla, baali ku kituufu, baali ku tawhiidi yennyini awedde emirimu. Si be bano ab'ennaku zino. Kati omusajja yali muwalimu mulungi ng'asomesa ebigambo ebirungi era nga biriko n'obujulizi, nga byonna biwulikika nga bitambula bulungi. Kati omuvubuka omuto ava ewaka kyeva akyamawo okawulirize onayogera biki, kwe kusanga omusajja nga ebigambo byayogera biyitirivu obulungi, kyeva atuula. Naye mu lutuula yalwawo okwo, kyamutwaliramu nk'akadde, then oluvannyuma ne yeeyongerayo.
agenda otuuka mu lubiri yatuuka leeti omusajja omusamize n'amukuba embooko lwaki ozze leeti ovaawa nga talina byannyonnyola n'amugaana olwekyo kozze leeti ngenda kukuta leeti ozze leeti nkuta leeti bwe yalwa mu lubiri bwe yatuuka ewaka ne bamukuba lwaki odda leeti kati embooko ne zimusukkako eka ne mu kibira ate nga yayagalanga okubeera nti asomako wano ew'omuwalimu abeeko byawuliriza katupozingewo kati abatulaba n'abatuwuliriza kikulu nnyo okuwaayo kakadde n'osoma eddiini kubanga bino ebitufuula bize mu nsi tebigenda kuggwa byo bigenda kubeerawo paka tebigenda kuggwa tujja kuba bize birekeraawo okuba bize nga bakubise ti ofudde nfudde awo kati bibadde bikutwalira obudde tebiddayo kuba na makulu obadde ozimba nju abaana bategeka kugitunda nze ate ng'omuntu mbawagira kuba kati gw'onodda ddi batundewo sente bazigabane nabo batandika obulamu nze sibalinaako buzibu infact yenteekateeka ya Mungu eya sharia nti omuntu bw'afa bagabe maali y'omusi y'omugenzi bagabane nabo batandika obulamu nze mbawagira ate naawe bw'okitunulamu ojja kubawagira kubanga kati ogenda kudda ddi gy'oba ofiiridde ogenda kudda ddi tegenda kudda batunde so kati gwe kikutwalira obudde ng'otegeka ate bw'ovaawo amakulu ne gafa kati omwana ono yawangayo akadde asobole okubaako kyayongera ku ddiini ye kyenkukuutira nga nange nkyekuutira funayo ku kadde akayiga eddiini otuuleko wansi w'omuwalimu akukwatemu ku nsobi bwe zibaamu akuwabulemu mu ntambuza gy'otambuzaamu era wetusinziire okwebaza bonna abatuwabula mu mbeera eyagaliza nga nnungi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawemu obulungi barakallahu fikum wajazakumullahu khayri. Naam, omuvubuka yatuulangako wansi n'asoma ew'omuwalimu kati lumu agamba omuwalimu nti owaaye nga bimpitiriddeko emiggo gitabuse eka bakuba naye n'omusamize akuba kyeva omuwalimu amugaa nti omusamize bwakubuuza oluddewa muge nti eka mirimu ewaka gibadde mingi waka bakubuuza oluddewa bage nti omusamize yankwatiddeyo n'endwawo bwe bato ne baba nga tebaddayo kumukuba ekyo tekikuyigiriza kulimba era tosinziira awo n'ogaa nti kati baasi ngenda kulimba nkunekune tolimba kati mu mbeera efaanana bwekyo tebe kyatambula tebaddayo kumukuba naye omuwalimu ono yamukuutira nti tonjogerangako wantu wonna Allah bw'ali bakusitudde mu madaala oba bw'oliba oti nawe otuuse tonjogerako nti nze yabikusomesa kino kisirikire tobyogerako ekyo nno kigambo kikadde kubanga abantu kuva ddanga obusiraamu tebabwagala nga bibawunyira bubi okubaga nti musinze Allah yekka wala tushiriku bihi shay'a nga temumugaseeko ekyo abantu kuva dda nga tebakyagala era wenjagala otwalira omukisa guno okutegeeza ensi yonna abatulaba mwenna n'abatugoberera social media ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala ali omu era ne nabbi we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi we era mubaka we kati Allah ali omu era gwoba osinza yekka ate ogoberere n'enkola ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo nojja kuba osiramukidde ddala n'olwekyo ago mawulire makulu nago tugaba wadde tusaba Allah tuteremu obulungi ffenna tukwatireko mu kumusinza. Naam, tebaddayo kumukuba n'abeera nga atambuza obulamu bwe mu mirembe mu mpolampola nga takubwa. Alhamdulillah, ekyo nno kikulu kitegeeza nti bw'ofunamu ebikusoomooza ng'omuntu ddukirako mu bakusingako eddiini obayitiremu bakuwe ku magezi bakuwabule si kibi okufunayo omuwalimu wo gwe weebuuzaako ensonga. Infact buli muntu yenna alina okuba n'omuwalimu. Abantu balina balooya, balina abadokita, balina ababakwatira ensawo, balina ababodegaadi, then kati ate gwe oba otya nga tolinayo muwalimu. N'olwekyo olina okubaayo n'omuwalimu akugaidinga mu nsonga z'eddiini n'eza duniya kubanga omuwalimu ebyo byonna aba abimanyi. Duniya nti akola booti, kola booti. Lwakuba nti abantu bamanyi okujerega
aga naye kati omuwalimu atalina ssente mwebuuzaako ntya ku by'obusuubuzi. Mubuuze kubanga mu bitabo ebituyigiriza eddiini ebyabamanyi abatukulembera bayimaamu rahimahumullah mulimu kitabul buyu' ekitabo ekyogera ku kugula n'okusuubula. Kati kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo byonna abyogerako nga bwe kiri nti Qur'an ebintu byonna yabiruŋŋamya, byonna abyogerako Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo kikulu okubanga olina ebikusoomooza mu bya bizinensi, mu byobulamu, mu mpangalazo eza bulijjo enkolagana y'abantu, okubaako n'omuntu wo muwalimu wo lweweebuuzaako ensonga ayinza okuba ng'akuwabudde. Wabula ne kano kakulu, funa omuwalimu nga tomutiisatiisa, nga takutya. Kyentegeeza nti nga tagenda kutya kugamba kituufu, kubanga mulimu abantu nga akutiisa. Sigamba nti agenda kukuba essasi oba wabula nga embeera jassaawo oyinza okutya omugamba amazima. Ekyokulabirako nga muwalimu osooka n'omuwa ssente kadde n'omugaa nti wamma seeka okulya okugenda mu bbanka neneewola kiri kitya, ng'ayinza okutya okuddamu olw'okuba nti olina embeera gy'otaddewo. Nensaba Allah atujje mu bwavu ng'abawalimu, kuba omuwalimu bw'aba mugagga ssente mmeka z'oyinza omuwa n'atya okwogera amazima. Naye ekikulu funayo omuwalimu nga takutya, ng'asobola okugamba nti naye webikkirire, yambala bulungi, ng'asobola okugamba nti ekyo tokikola kireke, kola kino. Omuwalimu asobola okukwatulira mufune, then kati obeere ng'osheeringako naye ebikusoomooza mu bufumbo bwo, mu bizinensi zo, mu mpangalazo n'abantu. Kikulu, si kibi, era kikkirizibwa ne mu Busiraamu. Naam, omuvubuka yabuulirako omuwalimu era tebaddayo okumukuba. Bw'atyo n'atambuza embeera nga ayitira wa muwalimu n'asoma, then n'agenda n'asoma eddogo. Tebikwatagana Busiraamu n'eddogo, tebirina ebikwataganira, naye ng'ate ekyo kyekiriwo. Kakati finally lumu aba agenda nga ava wa muwalimu agenda mu lubiri, agenda okusoma ebyokuloga, n'asanga ensolo mu kkubo. Kigambibwa nti ensolo yali nkambwe. Kati gw'osobola okussaawo ky'omanyi mu bisolo nga kikambwe, ekikyo gwe ky'olowoozezza ky'oba ossaawo. Naye yasanga ensolo nga nkambwe, n'akwata ejjinja n'asoma edduwa ya Rabbi. Bw'abanga omulogo ye mutuufu gw'osinga okumanya, naye wabanga muwalimu ono ye mutuufu, ensolo eno kangikuba efe abantu bayitewo, ng'abantu tebalina bye bayita, ensolo ebataagula ebalemeseza okuyitawo. N'alonda ejjinja n'akasuka n'agikuba ku mutwe, ensolo n'efiirawo, n'amanya nti omuwalimu ye mutuufu ali ku la ilaha illallah. Era wano bwe tusinziira okwebaza abawalimu bonna abali ku mazima, abali ku kituufu, era abakisomesa mu mbeera ey'obukkakkamu, mu mbeera ennungi etatamisa wabula eyagazisa. Tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi. Mwebale omulimu mulungi, era Allah jalla jalaaluhu tumusaba abasasule mu kisinga bulungi ku nsi ne ku nkomerero. Abantu okubabuulira amazima kirungi, era gwe omulimu tugukolere ddala, kuba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe mulimo gwe nnyini gwe yabeera ng'akola era gwe yasomesa. Mu mbeera efaanana bw'etyo n'amanya nti kyaliko kye kituufu. Ekyokuyiga ekyokubiri, kuba tugenda mpola mpola tusobole okuggyamu bye tuyiga ate tubigabane mu bulamu bwaffe, tubiteekemu bijyemu. Okuziba ekkubo kibi, kubanga waliwo abayita mu kkubo nga balina ebigendererwa n'ebizibu n'embeera ez'enjawulo. Abantu bayita mu makubo omwo abantu bayita mu makubo nga abamu balwadde, agenda mu ddwaliro, abamu nga badduka babatwala abantu kugenda kuzaala, mukyala wa lubuto bamuddusa agenda azaale, ate balala bayitamu nga balina bye basanga nga mbeera gye baliko ya emergency. Kati bwe mumwekalakaasa ne muziba ekkubo kiba kibi. In fact kiyinza n'okukuviirako okuyingira jahannamu, si kintu kirungi. So kakagambo nako kakulu. Ekyokubiri, bw'osanga ekitamya mu kkubo ng'olina obusobozi obukijjawo kijjeewo, osanze bulooka mu kkubo otambula oddaka, ayinza okukoona abayitawo n'ogirondawo n'ogikasuka ebbali. Ekyo kikulu. N'otokiyitako buyisi nti ebyo si byange,
gavumenti yeyina okukola ebyo, abakulembeze balina okukola ebyo nti nze nnowa ekitiibwa akubye ettaayi osibye ettaayi yo nti ate nkutame ennonda ejjinja nonda omusumaali gulonde kyekyebbeeyi kubanga ate gusobola okufumita ofumita abawuwo ofumita ab'eŋŋanda zo okufumita emmotoka yo so birondewo ojjewo ekitamwa mu kkubo mu busobozi bwo nga Allah bw'aba akusobozesezza. Nolwekyo kikulu era tusaanye tukirabe nga nsonga nkulu etasaana kugayaliramu. Kati mu mbeera efaanana bwetyo omuvubuka n'akuba ensolo n'efa, abantu ne bamutendereza kubanga okukuba ensolo n'ejjinja limu n'efiirawo tekyali kya bulijjo. Abantu ne boogera bingi, ne bakuŋŋaana ne boogeranga ebigambo bingi ku mulenzi, ne batuuka n'okukwatanga abaana baabwe ne babamutwalira nti omwana wange musomerereko ku dduwa awone, omwana wange gw'omanyi bwe wabikola naye gwe laajanira yenna gw'olaajanira, omwana wange awone. N'abagaa nze siwonya, nze sirina maanyi ago gawonya. In fact n'abasawo tetulina buyinza yadde amaanyi agakwata omuntu n'awona, wabula buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga waliwo omuntu nga ddagala weeriri abasawo weebali ate Allah n'amutwala. Kati buyinza tebuli mu ffe, Allah subhanahu wa ta'ala yabulina, era nga n'ekigendererwa mu Qur'ani yakitugamba nti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bwe mbaako gwe ntutte mu mmwe njagala kulaba ani mu mmwe anaalongoosa, anaakola emirimu emituufu nga mirungi egiri ku njigiriza ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nolwekyo ekyo kigambo kikulu, kigambo kikulu. Kati mu mbeera efaanana bwetyo abantu teyagaananga nga awanika emikono eri Allah n'alaajana eri Mungu, abantu ne bawona, Allah n'ayisirizaamu ne bawona. Naye saagala muntu asinziire ku bigambo bino atimba akapande agaye nti nange kati nsomeddwa n'emponya. Point eri nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ebyo ebisobola okuwonya omuntu, ffe si byaffe. Era omuntu bw'avaayo n'aga nti nze emponya ayinza okukaafuwala bw'aba teyegenderezza, kubanga omuwonya ye Allah subhanahu wa ta'ala. Era omuntu tasinziira ku bigambo byange n'azimbira okwo, si kye bitegeeza. Naye abantu yabawanga ku dduwa ne batereera ne baddayo ne bakola emirimu gyabwe. Kakati lumu mu kabinenti ya Kabaka mwalimu omusajja, naye nga omusajja oyo yali muzibe, naye nga minisita mulamba, naye nga muzibe. N'awulira ku mawulire nti waliyo omulenzi kyava akwata ekigaali nga kijjudde ebyobugagga, emaali, nga emaali eri kuli, n'akwata ekigaali n'aga nti ngenze. Ne bamutwala paka omuvubuka oyo yali omuto, kigambibwa nti alina emyaka 12-13. Naye nakano kakulu, bano abantu abali mu nsi ezirimu obunyogovu obungi n'ebbugumu eringi bakula mangu. Kati fuwafu w'emyaka 13 wano aba akyali muto nnyo ne mu ndabika, ate mu bo aba musajja muwanvu, muwaguufu, munene. So tebitubuzaabuliza ku ffe wano. Gwerabira ku baganda baffe Abasudaani bakulaga owe 13 nga tekikkirizikanga mu mulyango tayitawo, muwanvu yenna. So bwe kityo bwe kifaanana. Mu mbeera efaanana bwetyo omusajja n'atuukawo n'amugaa nti nze ekindeese njagala kumponya nziremu ndabe. Ekyo ekigaali kyolaba byonna ebiriko mbikuwadde, gwe mpedduwa bampa kyonna, bamponya bansabye oba okola oyita simanyi, naye nze njagala kuddamu kulaba. Omulenzi n'amugaa nti nze siwonya, awonya ye Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oba yagala kuwona kkiriza Allah omwawule mu birala byonna ebitonde bye, ajja kuwonya bw'aba ayagadde, bw'aba tayagadde tajja kuwonya. N'amubuuza okutukula otegeeza ki? Kyeva amugaa nti ntegeeza okusiramuka, siramukira Allah wo, oluvannyuma tusabe edduwa. Omusajja n'asiramuka, ne basoba Allah, ne basaba Allah, Allah n'amuwonya. Omusajja n'addamu n'alaba n'agaa nti ekyo ekigaali nkikuwadde n'ebikiriko mbikuwadde, byonna nsiimye, byonna mbikuwadde, n'abakivuga mbakuwadde, kubanga eyo enkola nayo yaliwo. So ekigaali nkikuwadde n'ebiriko n'abavuga byonna bitwale olw'essanyu.
tupozingewo kati waliwo abantu abanyumirwa betukola era nga biina kinene kyekizimbye ku bulamu bwabwe ngaba wali museyogerako ng'omuntu wabula ngaba wali mu okwetoola ensi yonna then musiime si campaigninga nti abawalimu wabula kikulu kubanga okwebaza omuntu bw'ateebaza muntu munne man la yashukuru nnasa la yashukuru llah omuntu bw'aba tasobola kwebaza bantu bano bawangaala nabo then tayinza kwebaza Allah nekyo kyalibadde kyavunaanyizibwa kubanga kuba mulimu ebigambo omuntu byayogera mu bawalimu wallahi nange mulimu bwe nakkiriza mulimu omuwalimu ayogera ebigambo ddala nga bibyo n'abyogera musajja alabira ng'olinga eyalabye embeera mwoli n'abikugambira ddala n'abimalirayo mutuufu n'owulira nga omutima gwo gukakkanye nga gutebenkedde abawalimu abo mubasiime mubagaye nti weebale kimugambire ddala bw'oba olina kyosobola omuwa kimuwa omugaye nti weebale kubanga waliwo omuwalimu ayogera ebigambo nga olaba n'essuubi likuweddemu naye n'owulira nga akuzimbye nakkumaakuma nodda eri Mungu ate n'otokaafuwala nolwekyo mubeebazeeko kikulu omusajja yeebaza naye baalina omukolo gye baali balina okuba ye ne kabaka era bw'atyo n'asimbula agende asange mukama we atuuka ku mukolo abantu alaba abantu bazina abantu nga amaaso omanyi omuntu ng'abadde talaba ffenna tubamanyi baganda baffe abazibe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire entunula ye gyatunula ekulaga bulazi nti bambi talaba naye tusaba Allah abasaasire ekigezo kye balimu si kitono kinene naye Mungu abasaasire ababeererewo mu mbeera yonna kati bagekulaba nga omusajja amaaso gagoberera ebigenda mu maaso kabaka kyeyava abuuza abamuliraanye nti oyo alaba ne bamugamba nti situmanyi naye yagamba muyite asembera awaali kabaka amubuuza ondaba nti n'amubuuza okoze otya kyeva amugamba nti nsabye Allah n'amponya n'amuga otegeeza nze ojjukira gye twatandikidde ntwaga nti kabaka ono yali yeyita Katonda ng'amanyiye Katonda n'amuga nti otegeeza nze ko ye nti ntegeeza Allah arrahman omusaasize Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebitendo bingi ayina amannya amalungi asma'ullahul husna ayogerwako ebirungi Allah ayina amatenda agajjudde nga yenna nnyini nsi owaddala Allah subhanahu wa ta'ala atayina kimwesigamira atayina weyeesigamira ye ate ye talina wajja buyambi ye yeeyimirizaawo yekka Allah subhanahu wa ta'ala ate ffe tuli bitonde bye tusaba ye ate n'atwanukula Allah omusaasizi nno ow'ekisa ekitoogerekeka kati amugaa nti gweyogerako tudde ebbali kuba nze nabatonda ssebo nti eyatutonda ye yakutonda ye yatonda ne bajjajjaabo ne bakitaabo n'amugaa tufulume wano kati badde ewagazi mu kasenge amubuuza nti binnyonnyole n'amuyitiramu Allah yaani naye njaga kubuuzayo ekibuuzo nga tuyimiriddeko awo kati Allah yaani singa bakubuuza nti Allah yaani subhanahu wa ta'ala oddamu ki tola nti ekibuuzo kiringa ekya bulijjo ddamu okirowoozeeko Allah yaani okusinziira ku Qur'ani kale nze okuba togimanyi gwe muntegeerayo gwe nga bw'okitegeera Allah yaani bwe bakuwa akazindaala eddakiika 5 nti kale tuweemu eddakiika 5 Allah yaani ekibuuzo ekyo mukadde waffe Sheikh Faisal yakibuuzaawo ffenna ne tutunula Allahu akbar Allah yaani naye nga okukiwaayo eddakiika 5 okitugaziirize sikyakusaaga nolwekyo kikulu abawalimu saballa abasaasire bakola bingi kati ekyo nakyo nekituzuukusa okuddayo twetegereze Allah yaani naawe nkikulekedde kino nkirekedde gwe atulaba Allah yaani gwe naawe nnyonnyola booli nabo eddakiika zezi Allah yaani nga toweddiŋŋana gwe bannyonnyole Allah yaani kati omusajja nannyonnyola Allah we yaani annyonnyola kabaka Allah yaani n'abimunnyonnyola nga ye bw'abimanyi kabaka n'anyiiga nti ebyo byeyogera bipya ani yakuwonyezza era bino ani yabikugambye olw'okuba nti mulenzi buli be yakolangako yabagambanga nti temunjogera naaga nti nze nkubuulidde nti Allah yamponyezza azibikire omwana oli aleme kumuwaayo kubanga bano abasajja baali batemu mbuga nti Allah yaani
ebigambo ne bimubula. Ani yakuwonyezza? Ebigambo n'abisirikira. Kabaka kyeyava anyiiga n'agamba nti ono mumutuuseeko ebibonerezo ebikambwe ateekwa okunnyonnyola Allah yaani. Ani yabimugambye era abitunnyonnyola yabiggyeewa? Olw'okutulugunya nga kuyitiridde, nga okutulugunyizibwa kuyitiridde, n'agamba nti kyeyava aga nti nange waliwo omwana n'amunnyonnyola nti yeyamponyezza. Bagenda okuleeta omwana ng'ate yono asoma obulogo mu lubiri, n'agamba nti wayi eddogo lyo likuze ne lituuka kuwonya abantu, tugenda kukola pate tujaganye. Nafunye omulogo asobola n'okuwonya, n'amugamba nti genda mpola. Bino kuno okuwona Allah kwayisirizaamu, nze si nze mbawonya, Allah yabawonya, si ddogo, kubanga ebyeddogo bya bulimba. Eddogo kituufu, eddogo gyeriri era atulaba n'atuwuliriza towakana. Eddogo gyeriri ddala era basobolera ddala bulungi okuloga biizinillah. Tusaba Allah atutaasa okulogebwa n'okwenyigira mu bikolwa eby'obulogo, n'ababirimu Allah bibajjemu kuba si birungi. Kakati amugamba nti akuŋŋamba nti ddogo lyo si lyeriba, nti asi ddogo, nti ate ddogo nti ebyo bya bulimba bya kiyaayi tebisobola kukola. Infact nja kukakasa waliwo abantu bangi abatuloga naye nga gwe tomanyi gwe baloga, naye oli n'agenda n'akuloga ne bitakukwata nga Allah ekiragiro yakiyisizza nga bw'atugamba mu Surati Ra'd, ndoza sura ya 10 nammeka, mu Surati Ra'd aya njimanyi mu mutwe gwe onombuulira. Allah aligamba nti lahum aqibatun min bayna yadayhi wa min khalfihi. Allah yatuteekako malayika enkuumi, ffenna ebitonde bye kwetoola ensi yonna yatuteekako malayika ezitukuuma, nga zitukuuma naye nga zitambula zitwetooloola. Gwe otambula odda Kampala, odda Bwayiise, oddawa, otambula odda mu nnimiro, yonna gy'oba otambula odda, zo zitambula zikwetooloola, ezikola zitambula nga siziraba. Anti si buli kyotolaba nti tekiriiyo, si buli kyotolabako nti tekiriiyo, bintu gyebiri. Era waliwo omuvubuka nga tuyimiddewo kati yabuuza omuwalimu we nti naye ddala Allah gyali, kuba tewali yali amulabyeko, mukakasa mutya nti Allah gyali? Kyeva mukuba oluyi n'amubuuza onkubidde ki? Kubuuza kibuuzo, embuuzo ebibuuzo byali bisatu naye olw'obudde kaneme kubiyingiramu. N'amugamba nti ombuuzizza nti Allah gyali, nti n'okakasa nti kyetutalabako kiba tekiriiyo, nti n'amugamba nti ndaga obulumi. Owulira obulumi? Nti mbuwulira bundage. Nti ate obulumi mbulaba. Nti kati gugamba otya nti kyotulabako tekiriiyo nga kirina ku mubiri gwo, nti byoluyi n'olufiiringa ne lukuluma naye tolulaba, opayini eriwa? Kati ate wamma payini teriiwo, mweringi fiiringa naye ate sigiraba. Yamugamba nti okakasiza nti Allah gyali, nti ekituufu, kuba si buli kyotolabako nti tekikola ki? Tekiriiyo. Kuba ebbanga lyotambulidde gwe atulaba n'atuwuliriza n'ebyenda byo oyinza okuba tobirabangako, in fact nga toli wiringe kubiraba naye ate nga byenda byo. Kagubere mugongo, bantu bangi tebamanyi nkoona bwetunula ate nga yiye, naye atambula naye buli wadda, buli weyeetoola babeera babiri naye tagimanyi, tamanyi bwefaanana. Kakati kiina ki? N'olwekyo si buli kyotolaba nti kiba tekiriiyo, bibaayo jjama. Mungu alina bingi nga tosobola kubiraba naye nga weebiri. Kakati Allah agamba nti lahum aqibatun min bayna yadayhi wa min khalfihi. Allah yatuteekako malayika enkuumi nga zitambula zitwetooloola nga zitukuuma. Kyeva agamba nti idha arada Allahu yatugamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Ne aya paka gyeraga Allah takyusa kyengera kyabawadde bantu paka nga bakyusizza endaba yaabwe ku byo. Kyembadde njagala muwe wanawasooka nti Allah yatuteekako malayika enkuumi zibeera zitukuuma, so si buli kyotulaba nti tekiriiyo. Amugamba nti Allah oyo gwoŋŋamba nga simulaba, bwe liba siddo ddogo yo tuliraba, okola eddagala n'okola biri ne bifuuka, ate oyo gwogamba simulaba byo biveemu. Abantu njagala obakakase obagambe nti bino byobakolera byonna ologa baloge. Abantu ddogo lyo lyeri abagamba sinza kukikola kubanga Allah yawonya era yakola buli kantu. Kyevaaga nti then woba oganye ngenda kubatuusaako mu embiriri ekibonerezo ekiruma, naye omala kumbuulira ebyo wabijjawa? Ani yabikusomesa? Wabijjawa? Ani yabikusomesa? Kyevaaga nti
sisobola kumukubuulira kubanga omuwalimu yali yamukuutira nti tonjogerangako, sisobola n'eddakiika n'emu kukubuulira ani yabinsomesa. Ekyo sikyogera. Kyeva amugaa nti ngenda kukubonereza ojja mwogera. Kyeva kabaka alagira nti ono muzeeyi minisita omulamba, ne ngamba minisita lwansonga nti ffe omulembe gwaffe kyetutegeera amangu. Minisita omulamba nalagira nti mumusalemu ne boso omusumeeni, mumusalemu n'omusumeeni mukutulemu okujjako nga bino abivuddemu. Kyeyavaga nti siyinza n'eddakiika neegi kubivaamu, sisobola. Kyeyavaga nti then bakusale, ne bakwata omusajja omukulu ne bamubaaga ne bamusalamu. Omwana ono ng'alaba n'asigala ng'anywedde, naye ne bamutandikako emiggo n'okumutulugunya, oteekwa otunnyonnyola ebyo wabijjeewa. Paka olw'obulumi nga bususse bwe yagaa nti yabinsomesa ye gundi, naye ne bamuleeta ye ne bamuttirawo. Kati kabaka agamba omwana ono nti gwe njagala owone era ogenda kugamba abantu nti ebintu byokola bya kirogo. N'agaana, siyinza kukikola, bino si bya ddogo, eddogo teriyina makulu. Era nga tupozinzeewo kati ni Isiraamu ne baganda baffe mwenna, abantu baloga naye teri ayinza kukuloga okujjako nga Allah ayagadde. Era abamu gwe bw'onoonywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala oleme kwesiba ku bandoga noonywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala byonna bikuwugulako. Tugambye nti Allah yakuteekako malayika, ffenna yateekako malayika ezitukuuma. Va ku bana ababiri abawandiika, waliwo abalala abatukuuma nga batutangira ebyo. Yahfadhunahu min amrillah, batukuuma lwa kiragiro kya Mungu. Era Allah bw'alagira nti mumuleke bamuloge bakuleka, oyo muleke bamutomere ne bakutomera nga Allah yalagidde. Nolwekyo oba wakunyiiga tonyiiga nnyo. Allah jalla jalaaluhu agera ekibi n'agera ekirungi. Era tugamba nga nti Allah tagera kibi, ekibi akigera. Yahfadhunahu min amrillah. Allah ayegamba, leka tugisome. Allah yatugamba mu surati Ra'd. Ra'd nno kitegeeza laddu. Ne Allah yatugamba atya? Yatugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yatugamba nti lahum aqibatun min bayna yadayhi wa min khalfihi. Buli kitonde ffenna Allah yatuteekako malayika ezitukuuma. N'atugamba nti yahfadhunahu min amrillah, batukuuma ku lwa kiragiro kya Mungu, kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqawmi, Allah takyusa kyengera kyabawadde bantu n'akikyusa n'akibajjako hatta yughayyiru ma bi anfusihum, okujjako ba abantu nga bakyusiza endaba yaabwe ku byo. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, paka nga bakyusiza endaba yaabwe ku kyengera Allah kyabawadde. N'agamba nti wa idha alala Allahu biqawmi su'an fala maradda lahu, Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala ekintu ekibi okituusa ku kibinja ky'abantu, tewali ayinza kukikwata akimuddize, era tewali ayinza kukyetangirako n'akidduka. Allah bw'ayagaliza ekibinja ky'abantu oba omuntu okumutuusaako obubi bumutuukako, kubanga ekyo Allah kyaba yagadde, tewali n'omu ayinza kubeera ng'akijjako. Wama lahum min dunihi min wali, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola n'eddakiika n'emu, tewali n'omu ayinza kukidduka kubanga Allah ye mulabirizi waffe. N'olwekyo Allah agera ekibi. Bw'abyogedde wano mu Qur'ani mu surati Ra'd aya ya 11. Naawe osobola okuddayo n'ogikebera n'ogaziwa ku nsonga efaanana bwetyo. N'olwekyo Allah agera ekibi ddala, akigera ebya ddala. N'olwekyo bajjama ekyo ekigambo kikulu. N'olwekyo tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala agera ekibi kubanga muyinza wa buli kantu. Kati nakano kakulu ate mu kibi mubaamu ekirungi, innamal usri yusra, mu kibi mubaamu ekirungi, fa innamal usri yusra, waliyo obwangu mabega waakyo. Ebintu byonna Allah byaba akuggyeko akukyusizaamu okuggyako busiraamu, kubanga tewali kibujjaamu. Naye nti mwana afudde, Allah ajja kukuwaamu ekirungi bw'ogumiikiriza ate n'omusaba n'omutya. Mulimu bakugobye ajja kukyusizaamu, kuba ne mbaganda tulina olugero lugamba nti akugoba yakuwa ki? Yakuwa ekkubo. Kati oluusi obiraba ate bimaze kugita noga nti Mungu nga yantaasa okunzija wali n'anteeka wano.
kati totya nnyo ekibi Allah akigira naye kibaako obuki kibaako obulungi kyokka Allah kyaggereranga kibi naye nga tekiriiko bulungi kukujja mu busiraamu kuba kati tewali kibujaamu oba oweddeyo saba Allah atukuumire mu busiraamu mwaba atuttira ebbanga lyonna nolwekyo bajjama embeera bwe tubadde nga omwana omulenzi alabyo yamusomesa nga bamusse n'omusajja yali minisita naye ngattiddwa kati kabaka aga nti gwe ngenda kutta mu luttanga lwa kalango kubanga bo badde yonoonyeeyo munda bangi nga basirise abaana bakuleetera obwana n'obusomera ne butereera kakati ngenda kutta mu nzita ya kalango kabaka alagira nti mukwate omwana mumutwale ku lusozi waggulu wali omumala okumutuusaayo mumukupe omugere ayiringite agende agweyo mbiyinja afiireeyo eyo nno enzita eba mbi olwo olufa luba lw'amaanyi bakwata omwana basajja be abamukuuma n'abalala bamutwala ku lusozi waggulu bwe yatuuka ku lusozi n'abaga nti mukkirize enjogere y'ekigambo nti yogera kyeba asoma edduwa Allahumma finihim bima shi'ta Allahumma finihim bima shi'ta Allah wange lamula wakati waffe ani mukyamu naye edduwa nkukuutira obutajyogerera mu kusaaga mulimu ebigambo nno nga biringa ebyokuzanyirira naye tubyogerera mu kusaagirira oyinza okubeera awo mukayanamu ne munno nojja okyogera Allahumma finihim bima shi'ta ate yayize irimu ojja eba olopye mu ofiisi enkulu kati omuddu oba omulekedde Allah asalewo wakati wa mwani mukyamu kati oba gwe mukyamu ola Allah bwakutwalirayo kati edduwa si yakusaga mulimu ebigambo mulimu edduwa nga si zakuzannya nga togizaagira saagiramu muyombyemu n'omwagalwawo n'ogikubawo muyombyemu ne babbosi bo bakozi banno n'ogikubawo tokola ebyo topapa na bigambo ojja kufuna obuzibu oba ojja kutuusa ku banno obuzibu nga terina na gyogenda togenda kubawonya mu kugisoma nnyangu naye biki byozzaako singa batuusibwako obuzibu ng'ate ng'oyagala owulira muli kati kikkutto yabbasaasira okola otya okola otya nolwekyo kikulu obutamala gasuulasuulawo bigambo mu bboggo mu busungu waliwo n'ebirala bingi kati ng'omuntu ogamba edduwa maama waffe Aisha radhiyallahu anha gye yasoma nga bamuwaayiriza nti ava kukola bwenzi olw'obudde sijja gigendamu naye ebigambo bwe biti ebyo si byakuzannya era tobisaagirangamu kakati yasoma edduwa olusozi ne lwasama nga bwe banaabeera ku lusozi waggulu wano olusozi ne lubanga abayimiridde kamwa ka weer lukwata olusozi ne lwabulukuka abasajja ne bagwamu omwana teyagwamu ne luddawo kabaka abaali awo ng'omulenzi akomyewo amubuuza okoze eki basajja bange bataddewa n'amuga nti Mungu alamudde wakati waffe ani mukyamu naga nti siyinza kukuleka genda ng'oyinaayina n'alagira nti mumukwate mumusse mu lyato mugende mu nnyanja wakati mumusuuleyo mumusibeeko n'ejjinja tadda ne bakwata eryato eddene ne batwala omwana mu nnyanja nga tokyasobola kulengera mazzi lukalu nga bali eyo mu nnyanja wakati n'abagamba nti yessaawa kyebaga Allahumma finihim bima shi'ta Allah lamula wakati waffe nze naba naani mukyamu Mungu n'alamula ani yali omukyamu era nga bano be baali abakyamu abasajja ne bagwa mu nnyanja nga tewali abasindise ne bafiirayo omwana n'akomawo n'eryato eritavugwa muntu omu kabaka abaali awo ng'omwana akomyewo amubuuza naye mwana gw'ombeeredde ki lwaki tofa kyeva amubuuza nti oyagala kunzita n'amugaa nti kyenjagala kyeva amugaa nti kankuwe ku magezi ono gwe baagala okutta omulenzi yawa kabaka ayagala omutta amagezi nti kankuwe ku magezi onzite nti amugamba nti oyagala kunzita kuŋŋaanya abantu bonna mu kifo kimu kigambibwa nti obwakabaka bwalimu abantu 2,000 then okwate akasaale gwe kennyini ogalule ogambe nti bisimillahi rabbil ghulam bisimillahi rabbil ghulam kitegeeza nti bisimillah ku linnya lya Allah omulezi w'omwana al-ghulam ye mwana omulenzi omuto agamba nti bisimillahi rabbil ghulam gwe kennyini okate
akasaale. Kabaka bw'atyo bwe yakola n'akuŋŋaanya abantu b'omu lubiri bonna n'abakuŋŋaanya mu kifo kimu. Abantu ne beewuunya ekigenda mu maaso nga kabaka amaliridde okutta omwana olw'okumugamba nti sinza Allah, tomugattako kirala era sigwe Allah. Bw'atyo kabaka n'asiba omwana ne bamunyweza naye n'alekawo omukono. Oluvannyuma kabaka n'awoggana mu ddoboozi ekkangufu n'agamba nti bisimillahi rabbil ghulaam, ku linnya lya Allah omulezi w'omwana ono, n'ata akasaale. Naye kyewuunyisa akasaale bwe kaali kajja omulenzi yakabaka n'omukono guno gwe batakutte. Yakabaka n'akanyweza naye n'atakata, n'akaleka mu pozishoni mwe kajjidde n'akakwata. Sitole eno bwe nali nginyumiza abasiraamu mu muzikiti ogumu okwetoola ekibuga, ninaga naye nga ndabanga firimu. Si firimu, kubanga Mungu kuva dda nga akola ebyamagero sibitandise kati. Va ku bino ebyabana abagula ebigule oga nti njawo kufa ogw'eddalu then katojje nkuwonye yewaffe nga tukusabira, ebyo biveeko. Kuva dda nga Allah akola ebyamagero dda. Kati mumbeere in fact talekangayo kubikola. Ebyamagero bikyagenda mu maaso mu nsi era bijja genda mu maaso paka nga Allah ajja atulaga bingi n'amaanyi ge. Naam, kati mumbeere efaanana bwetyo n'ata akasaala. Omulenzi n'akabaka n'agamba nti edduwa yaffe eri Allahumma kfinihim bima shi'ta, Allah lamula wakati waffe. Akasaale n'akata, kaali kasigazza amaanyi ge gamu nga bwe kajjidde ne kamukuba. Kigambibwa nti kamukuba wakati w'ebisige, abamu bagamba mu liiso, ne kagguka eno ne kamutta. Omulenzi amala okufa, kabaka ga nti oyo naye mumaze. Abantu bano bonna abaali ebbali ne bagamba nti ashhadu, bonna ne bakkiriza amantu bi rabbil ghulaam, ffenna tukkiriza omulezi w'omwana oyo. Amantu bi rabbil ghulaam, ffenna tukkiriza omulezi w'omwana oyo omuto. Ekyo nno kyali kinene, kyali kinene. Kati kabaka bamuwa amawulire nti okyali wano nti abantu bonna basiramuse, gwe nno obadde okyali kuwona omulenzi nti obamazeeyo bonna basiramuse. Kabaka n'anyiiga, naye nga situnagenda mu maaso njagala nnyo okubajjiramu. Nkimanyi musobola obyejjiramu kubanga ffe situtamiira tuba tutegeera ssaawa 24, naye ate kikulu nange obutakulekeraawo, tuleme kuvuga buvuzi speed. Bino bikulu. Olaba embeera embi ebezze ate ebaamu obulungi. Kyobedda kye twogera wano, embeera embi ate emabega waayo wabaayo obulungi. Bw'oba ogyetoolodde bakugobye ku mulimu nga Allah alina waakuteekateeka okutwala. Basobola okugoba mu nnyumba nti gifulume ne bakuggyawo bubi nnyo, n'ogenda ng'okkakkanye ng'oswadde nga bakuswaziza ku mizigo, n'osenguka n'ova ku kyalo ekimu n'ogenda ku byalo ebiddako ng'ogenze mu buswavu, ate nga Allah akutaasa kkomera. Obadde waakavaawo ne bajja ne bayoola ekyalo ne bakimalawo ne bakitwala, boolyawo nga waali baddemu abo. Oba waakavaawo ekimotoka ne kitomera abali awo bonna ne bafa. Sigamba nti olwoba tojja kufa, naye Allah aba akyakulekeddeyo akakisa akasigala ku nsi. Kitegeeza nti buli ekijja kibaamu obulungi. Yadde ng'ono omu yafa ate abangi baasigala ate ne basiramuka, nga ate ekyo kyali kirungi. Ate ne banywera ate nga n'omuntu bw'aba asiramuse n'anywera taviiramu awo. Kubanga mu Qur'an Allah yatugamba nti illa alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, mazima ddala abo aboogera ekigambo ne boogera ekigambo nti omulezi waffe ya Allah, ne batakyogera bwogezi, ne bakinywererako mu mbeera yonna nga tebaabya nnyimbe, ne bagamba nze sigenda kwabya lumbe, nze sigenda kugenda mbalongo kubaalula, nze sigenda kuloga, nze sigenda, ngenda kwesiga Allah yekka. Ne boogera ekyo ekigambo naye ne batakyogera bwogezi, thumma istaqamu, ne banywera. Kubanga kasita oyogera ekigambo nti la ilaha illallah n'ogamba abantu nti musinze Allah yekka temugattako, obanga alugulidde ku ppata era ekiddako kuba kukulumba. Abakulumba oluusi nga mufaanagana ennyambala n'enjogera n'endabika, abamu nga ate temufaanagana, naye ebyo tebyewuunyisa kuba naye Allah kyatugambye nti thumma istaqamu, ne bakinywererako. Kati Allah agamba tatanazzalu alaihim almalaikati alla takhaafu wala tahzanu, bwe baba bafa tubasindikira malayika ne zibagamba nti alla takhaafu, kale tutya, wala tahzanu, teweeraliikirira, wabushiru biljannati allati kuntum tuadun, sanyuka kubanga Allah wakuwadde jana
gye yali akusuubiza Allah, kubanga ku nsi wawangaala neweeresa byonna. Abantu bagenda mu mikolo egimu nga si misiraamu, bagenda ne baabya ennyimbe ate nga n'ennyimbe zibaabya, kubanga bwe mwayabya olumbe wiiki ewedde ate wasobola okufaawo omuntu leero, ekitegeeza nti olumbe terwayabika. Lwomuntu abya leero ekijja kyongera gaziwa tekikendeerako. Abantu bagenda ne basamirira empewo z'ekika nti bafune ku mirembe ate nga tekisoboka. Era wayita mmeka nti empewo twazisobezza kati tuddeyo. Sheitani ne bakuumira ku ebyo ne batwaliraawo kakana tebayingidde kabbuli. Ne bayingira kabbuli mu mbeera efaanana bwetyo. Saba Allah tutaase embeera efaanana bwetyo n'okujjulukuka okubye ennyo okufaanana bwe kutyo. N'olwekyo bajjama bw'osiramuka n'onywera ate oviiramu awo. Era njagala kusinziira wano wennyini okowoola mwenna Abaganda baffe abatali basiraamu. Mwe muli Baganda baffe ddala kuba tulina bye tufaanaganya bingi. Tuli Bannayuganda, tulina omusaayi mumyufu, ffenna tuli baddugavu, olulimi twogera lwe lumu ne luba si lwe lumu. Ffenna tuteekwa kusinza Allah omu kubanga ate ffenna kye kitugatta nti ye yatutonda. N'olwekyo mudde musale mudde eno tubeerere ddala eno lumu tusinze Allah waffe ensinzo entuufu eriko n'obujulizi. Nze mbakoowedde bajjama, n'olwekyo mujje insha Allahu taala. Kati mu mbeera efaanana bwetyo nti totya nnyo, ono omu yafa ate abantu 200 ne basiramuka. Sigamba nti wette abalala bafunemu, si kikulu, era eri si point. Naye oluusi ekintu kisobola okufaako nga Allah alina kyakutegekedde ekirala ekirungi ate nga kingi nga kya buvunaanyizibwa. So topapa nnyo, genda mpola mpola biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Kati mu mbeera efaanana bwetyo abantu ne basiramuka mu bungi nno ate ne banywera. Kabaka bamuwa amawulire nti abantu nno ate kati basiramuse. Kyeva anyiiga n'agamba nti njagala musima emyala mu kibuga, mukigogole mugisime yonna mugigaziye. Ne basima emyala ne bagi dipen ne bagisima nga bikka wansi waide ne bagigaziya. Kabaka n'alagira nti bayiwemu crude oil, bayiremu ebyo bifutafuta ebibatannasengejja biba byaka. Ne bayiwamu ebifuta ne bakuma omuliro. Kabaka n'alagira abantu bonna bakuŋŋaane nga basimbye layini ku myala egyali gikutte omuliro. N'abaga nti yenna ava mu ddiini eyo empya gye mwayingiddemu yagenda okuwona, agisigalamu tugenda kusindika ogwe mu muliro ofe. Abantu tebaalinda kirala, ne batandika okubuuka nga bagwa mu muliro, ne batandika okubuuka nga bagwa mu muliro, nga bagwa mu muliro, nga bagwa mu muliro, nga tewali abasindise. Ekikolwa ekyo kyali si kya bulijjo. Kabaka bamuga abantu bafa baggwawo nti mubaleke baffe. Mu bantu abajja okubuuka bagwe mu muliro mwalimu omukyala nga Nakawere ng'alina akaana naye nga kakyayonka kato. N'atunuulira ababuuka nga bagwayo ne yeegomba singa nange mwana ono sina bwe mbuuka kugwa mu muliro. Kyeyava ayagala oba musse ebbali abuuka agweyo. Omwana yali ayonka n'ata ebbeere n'amugaa nti maama totya, la tahzan, totya, tubuuke tugweyo kuba kyoliko kye kituufu, naye bw'oba obuuka nange tondeka, tubuuka babiri, tondeka. Era bw'atyo omukyala n'abuuka n'agwa mu muliro ne bebi we. Bal omwana oyo yali muto, yali bebi. Bw'oba badde ogoberera era ng'ojjukira bulungi, twali wano ne tubasuubiza nti abantu abaayogera, abaana abaayogera nga bato okusinziira ku Qur'ani bali 4, naye bw'oba oli musomi wa bitabo mulungi bali 5. Oba osoma ku bitabo nga ogenda ogaziwa mu irimu bali 5. Kati oyo omukubo yayogera nga muto ddala. N'ekyo kikyali kikulu kuva dda. Bwe bati abantu ne bafa, abantu 200 ne babuuka ne bafa. Kati Allah nassa obusungu bwe ku basajja bano, omuliro ne gutandika obbookera buli yenna bwe yali nga tewali we guvudde, wabula nga gukwata bukwasa omuntu n'abuuka n'ajja n'abaabuuka ne bagwa mu mazzi. Yasigala ayaka paka kufa. Bonna abaali mu Bwakabaka ne bafa ne baggwaawo, ng'abamu beeyagalidde okubuuka olw'eddiini yaabwe gye baali bayingidde empya, abalala nga Allah abakumyeko obukumi muliro lwa busungu bwe. Kyatugamba nti kuttira ashabul ukhdud, bwettu bwe twazikiriza ba ashabul ukhdud, abaasima ebinnya
ne bateekamu n'omuliro. Allah bw'atyo subhanahu wa ta'ala n'abamaliriza olw'okuba nti baali bamaze okwesimira omuliro ate ne batta abantu mu mbeera ya kyeyononere. Kakati ebyokuyiga bingi bye tusobola okwejjiramu, naawe kennyini by'osobola okwejjiramu, naye kino kikulu. Gwe ng'omuntu naawe funa ngeri gy'osheyalingako naffe by'oyize. Twali wano tubawa n'ennamba y'essimu, tusheyalinge tusigale nga tunyumya. Abalina WhatsApp tusobola okutunoonyaako ne tusigala nga tunyumya. Oba agenda ku mukutu gwa YouTube Global TV, Bilali TV, oteekemu ate emisomo gino oba omiisinze osobola n'okugisangayo n'obeera ng'ogiddamu n'ogiraba, then osuuleyo comment yo, tujja kuba tuinteractinga naawe butereevu tunyumyemu insha Allahu taala. Oba tusange ku social media ez'enjawulo mu mbeera efaana bwetu. Kati nga mmaliriza kano kabeere kalowoozo, ffenna tusigale nako nga tukalowoozaako tugaziye ku bwongo biidhinihi subhanahu wa taala. Akasooka biri tubimaliriza, basabul khudud tubogeddeko era bakomaawo, era irimu eyo oba ogyagala osobola ogisanga mu bitabo by'ebyafaayo ebyogera ku babaka ba Allah subhanahu wa taala. Biri mu Luzungu, mu Luwarabu ne mu nnimi endala, osobola okubinoonyaako n'ogera ng'ogaziwa. Oba osogenda mu Google n'owandiika ashabul khudud, Allah bintu kati biri mu ngalo, Allah emimberisi yagigaziya kati eri mu ngalo, n'obeera ng'ogaziwa biidhinillahi subhanahu wa taala. Oba olina kyoyize osobola okunkoonako ku namba yange abagirina, twagigaba wano biidhinillah. Naam, nga tumaliriza kano kalowoozo kaffe eri buli yenna atulaba nga tusiibula. Ekisooka, singa bakuggyako eswala ne baga nti eswala teeka ebbali, eswala gisse ebbali, osigazaaki? Gwe nga ggwe oba kuggyako eswala osigazaawo ki? Amazima gali nti oyinza okuba otambula bwe nga bulaba omuntu bw'aba abadde asenguka ne bamuggyako ekitanda n'omufaliso n'entebe, bw'aba agenda tolaba ng'alinga agenze yekka, era bambaga yalisenguse kiro. Nolwekyo eswala gwe omulimu gwe tujjumbira buli lunaku, tugujjumbira buli lunaku mu bujjumbizi obw'ekika ekyawaggulu. Tusaba Allah tusiime gulongoose ogwo omulimu gw'oyina gwe nnina gulongoose jama. Saala eswala ng'oteredde, topapa nnyo, tonyiiga nnyo. Mulimu omuntu ajja mu swala n'anyiigira muli n'anyiiga, tonyiiga, wabula gisaale ng'otebenkedde. Ekyo kirungi, gwe mulimu gwe tuyina gulongoose. Then ekyo bw'okimala funayo omulimu omulala gw'oyongereza ku swala zo, nagwo nga mulungi era nagwo gujjumbire mu mbeera efaana bw'eti. Akasemberayo ddala yakutumirako ku mukyala wange Ajati Sauda Mulindwa, masha Allah tabarakallah, kutumiddeko mukwano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.